Today mu Uganda Professor ayagala nuwagaba ayagala kufuna kujja mu Bank of Uganda. Why? Bonna ba professor bonna badduseeyo. Mwagamba omusajja yakola motoka naye mwamuleeta. No. Why? Nti Professor we Makerere agenda okulaba omwana gwe yasomesa mu Revenue Authority. Ngafunye sente. Ngate Professor mwavu. Ye mwavu. Why are they poor? This is why. Nti there is a battle over social sciences. Naye nze mbagamba nti aba social sciences bafaanagana n'abaaki. N'aba science. N'aba sciences. Why? Natural scientists. Nti mu COVID ekazi nerina omutwe ogulinga engoma yababba. Ono COVID ekisali luddawo. Ono omukazi mu ssomero emmessage liwa. You are the same. Oya COVID ekitakola. Ali luddawo. Because they were given money. Ne bamwana ettaka. Let us prepare tikitegeeza nti kivuddewo. So bamuwa ettaka ne bamuwa ne ssente empitirivu. Message ziri luddawa. Minister wa nadira kidole nakiwanika mu bwangula bw'ebbanga. NASA nemujjako ssente. Can NASA launch a live? Musenero n'atambula n'engalabiye. Baba bye nnyo kuba temutegeera. Kakati nze nakitunuulira. Mu gavumenti banfiirwa nnyo. I would be in research. Singa oli mu research. Nti wasoma political science nti obonaabona. Omuntu yasoma political science. Omuntu yasoma public administration. Public administration ni political science professor. Psychology ngagwe nti psychology ate babonabona. You go to Europe. The degree ez'amaanyi. Psychology. Very important. PhD mu psychology. Toyinza kubula mulimu. Mass communicator like me. Toyinza kubula mirimu. Kubanga teri kasiru mwazinyi. Amwe mass communicator. You use similes. Similes abantu ne bawulira banzija ko ne batwala Zambia nga bampa $10 n'enkomawo. Ne mbagamba nti mmwe ekibiina kyammwe ekya Rupia banda bagenda kikuba ekigu. Temuyina mawulire. Kereziya ebasinza amawulire n'enkomawo wano nga ndidde $1 zange emitwalo. Vatican yampa $10 10 kuwandika ekifaananyi ky'erubaga. Now I get easy money. Through writings. When Abewa Selena Wandika Katabu to support him, the problem of Uganda is economic, not political. Buongo, Mazem Nzenze Kaba Jozinjego Baremetua. Watumojo, Tomokomia, we took Bakata Kabanda Joga and Nechobi, never come out. Zebanemedu. Why? I have the brain. I use my brain to look for money. To look for money. To amanyira zijja mu government. Centers am 7 is decentralized. Za kujayo by requisition. Requisition. Ndio kutambulira buli omuntu akujoga. Sente za kutambulira. Kuba decentralized. Buli omuntu akujoga. Kwa waliwo abaziina. So therefore, nzemba gamba. The problem you have, the problem is not social sciences. The problem of social sciences, a professor of social sciences must write a book every year. A professor to profess must write a book every year. A professor means to profess. To profess. To profess something. Toyita ganti professor mu Kenya kyabusiru quartermaster mugamba atambula n'ennyota ye. A professor is a university title. Ekoma ku university. To lecture and to profess. Are different. To lecture. A lecturer. To profess. Lecturer. Asobola okwasomera notice. A professor comes arrogantly and gives you a few words and you can't make a research because he's training scholars. A professor agaba research. Lecturer lectures. In some American universities, a professor does not have a PhD. No. Chobora mu Uganda mbagamba. Dr. Kiddu Makubuya aina PhD doctor. Naye professor inzo butaba na PhD. Mwalimu mayinti Nsibambi yaleta na master's degree. Professor Nsibambi tayina na master. Did not have a master's degree. Babu bali babayita economic. By the way, meze nja kufunira program ojjo tubulire ku bye education yeyo. Naye kindeese wano olwaleero kye tuba tutandikirako ennyo. Ekyamabaati. Kyo kikyali mu ddiiro. Prime Minister's office amabaati gaabula. Since morning I've been watching a meeting on my machines in the hotel Protea. Yaba mafia. They are preparing a document
with the Prime Minister's office officials. Museveni, when Museveni comes back, is going to address an important meeting. But I saw Mwenda. I was watching Mwenda. Mwenda told them, unless we handle this corruption, the government is falling. Bakwate kunguzo ba government egwa. Kakati, these people are sitting up to today. I'm watching them in Protea. Eriyo meeting in Protea joli wano jolaba. Erimo abakungu ba Prime Minister's office. N'abakungu abalala. Close relatives of the president. Ba close relative of president. Bali meeting in Protea. I'm watching them here. Kati bali mukola document president bwadda. Mu Algeria je yalaze. Bajimuwe. There is a meeting. Agenda ku addressing a meeting. Let me explain to you. Era naye kwatagana ku mabaati. Anti mabaati. Anti Mwenda abagamba. Mwenda met somebody batudde ngamba labo. Mwenda n'agamba munne. If these people are not arrested, ababba amabaati. Sera tebakwatibwa. Government is losing credibility. Munne n'amugamba tofaayo. When Museveni comes back, we have a family meeting on the 26th of this month. First family ina meeting nga 26 omwezi guno. Yes. Kakati tekamba kuli. Let me give you a proper analysis of the iron sheet. Kubanga mbagamba nti nze munsubiddwa. Government eno yansubwa tukita missed opportunity. Najjo bakolera naye temwanda bamugaso. Waliwo omusajja bamuyita Makoni. Makoni yali musajja mu Italy. Nazuula wireless communication. Nagende wakabaka wa Italy. Namuga sebo nzudde ekintu kyamagezi kye. Osobola okwogera ng'oyogerera wano eddoboozi lyo ne baliwulirira e Masaka. Namuga ndi mwana muto nzanyisa ddole. Makoni, the king of Italy, did not realize the importance of Makoni. Because Makoni was talking about Ngatekitegerekeka. By that time, Makoni moved from Italy to Britain. Nalaba abakugu mu Italy. Nabaga nti abange nzudde tinsobola okwogerera wano without wire nekituuka e Masaka. Bamugamba gwe tetusobola okukola kiri kintu kimu. Osobola okubeera ku mmeri zaffe ng'emmeri ecommunicatinga n'emmeri ki endala. That's the level tetusobola okukiramu. An improvement of the Italian king. In Britain, they said yes, we can use it on our ship. The man was not satisfied like me. He moved to USA. Makoni was the first person to start a company to produce radios. Ekyali ayogerako yali radio. Nenga bali bote bakitegeera kyali abaga nti tosobola okwogerera wano ne bakuulira e Masaka. Kabaka wa Italy n'amugoba nga latebiri magezi. Mpita mwana muto. N'Abamerika ne bamusembeza. Abangereza bamuga nti mpozi mmeri. Tubikozese ku mmeri zaffe. The man was not satisfied. N'agenda mu America. 1923, Makoni, when you do mass communication, you find Makoni. In America. Makoni yasooka okukola radio. Abamerika boolwa okuba devu yaabwe y'education yali ya waggulu and development. Bagamba katukole radio. Era nabaga nti mu America abasajja bakola radio ng'ewemula 24 hours. Ne bagiggala ne bagula emmeri mu international waters. Buli nsi eri ku nnyanja ku ocean erina square miles 15 inside the sea. Abasajja bagenda mu international waters ne bakolayo ki radio. Ne bakola radio ng'ewe. The Russians head up Argentina to jump BBC nga tewulirwa mu Latin America. I'm talking about technology. Nti nze banfiirwa. Why? Sasa nga weekolera sina mulimu gwonna gwe basobola kumpa. Secretariat, in normal circumstances, the secretariat of NRM would be a politibulo. Secretariat kwe kwali badde abagezi abeereere nga formula zonna zivaawa. Batta secretariat ne bateekawo cabinet. Kakati cabinet kyova olaba nti mwentemu kiri mu ggwanga. Every problem which is happening in the parliament is blamed on Nabbanja. Nabbanja is head of government business. Head of government business ayina okukolektinga ne attorney general nani abaleeta amateeka. The speaker, you only presides over who? Parliament.
Speaker taina veto taina achi. You can even, when you say, yes, have it, you can even say, no, let us count. If 100 people stand up, it means bagenda kola direct counting. Nero kwa bali bagala kuba kataga, bafula speaker ngo wamanyi. Speaker taina manyi. Because he does not have a veto. A speaker is not like a judge under my seal, but even a judge's decision is quashed. Kakati ombuziza echama bati kakati echama bati kankuboli echama bati if you want to get a proper analysis kiri bwekiti si kyekisoose abantu bano tebaagala Museveni abantu bano baagala twawutulivu Museveni okitegedde abali mu government tebaagala nko president Museveni baategeera ti government bwevaawo ogwa government bwegwa n'ebintu byo abantu bono n'ebintu mu government mulimu abantu basatu abagala Museveni abeerewo oba bana Salimu Sale Muhoozi abaana ba Museveni ne mukazi we abantu bana mu government yonna bebagala president Museveni asigalewo General Salimu Sale General Muhoozi abaana ba president ne first lady ne baganda be yes abasigadde wali bo bakuma bugagga bwabwe. Yeah? This is why, as we speak today, Uhuru Kenyatta ennaku ze ez'okulitayalinga zaaweddeko to be a retired president. Bamuwe benefits of a retired president has refused. Aganyo litayalinga. He wants to fight his battles. Uhuru aganyo litayalinga. Okufuna benefits. Ate agala kulwana ntalo. Anti ani agenda omulwanirira? Tewali ye mwennyini. Mbabuulira. Waliwo president wa Nigeria Goodluck bamubuuza yagamba bwe bamala okumpangula mu kalulu namala ennaku 7 ng'essimu yange tevuga. The man out took believed nti essimu teriko mfu. He went to a mechanic. The man told him your sim is perfect, era inako ne airtime. Nobody is ringing you. President wa Nigeria bwe yagwa mu kalulu essimu yamala ennaku nnyanga teri agikubako n'alowooza efudde makanika nanga ntuufu essimu tefanga naye teri akkubira. Moyi's press secretary is saying the same in his book. You don't read. Yaga nti muzeeyi Moyi yakola ekisaawe ennaloko ewaabwe gye bamuzaala ng'ayagala gyajja kusigalawo nga chairman wa KANU. Alete Uhuru Kenyatta wangule yasigale nga chairman wa KANU. Ekisaawe ky'ennaloko kyameramu omuddu. Who is going to Moyi? Ate wali. Yes. Pawe egenze. Kati tukyawano. Kyenkubuulira n'eggamba. Ti abasajja bano abali mu gavumenti ya Museveni bo tebaagala Museveni. That's why whatever policy Museveni brings to publicize NRM and Museveni bazibba. Buli president kyaleeta ekimufuula popular sente bazibba. Bo kye bakoze bategedde nti what is important. Omuwabutwa ayina emmere ye tabula gwatta. Because every hungry person will come to you. Kakati what these people in the government have done is to consolidate their constituencies. Buli omu anyweza constituency yali mu government. Amabaati gatwale ewammwe. Wamma oli mutuufu n'amabaati era bagatutte mu constituency zaabwe. Amabaati siga national. Togawa ggwanga. Ozimba Museveni. Oba ozimba pate. Mzee oli mutuufu. I'm telling you, I'm a political scientist. Kwa amabaati bagasanze mu constituency zaabwe. So bo bekonsolinga mu constituency zaabwe. Consolidating themselves. Nti everybody as long as kuba Museveni yakola ensobi. Museveni ensobi gye yakola ziringezi. Satu. Muwa 9 ku 10. 1. Museveni allowed the parliament. Abakola CA bajiwa. What does it mean? What's the difference between a member of parliament and a minister? Member of parliament, waba minister, ba member of parliament. 1, ayina million ebisatu byasooka okufuna ebya motoka. Million bisatu. Omubaka wa parliament yenna asooka kufuna million ebi. Bisatu. Nga yakayitamu. Agule motoka. Do you know how much money that the speaker's office have?
Do you know how much money a leader of government business have? Do you know how much money billions a chief whip has? Bazimbye n'abaana baabwe bana balereranga nti nze nga nalwadde Museveni okumunoonya asobola okumbula okujja kunza amaanyi gennina naye Nambooze agenda mu Amerika Nambooze asula mu loogi ayina ennyumba mu Amerika. Honorable Nambooze ayina ennyumba mu Amerika. Kakati baategeera why should you have your constituency, consolidate yourself in your constituency. Anybody who emerges winner. Okitegedde? Omuvubi wava mu nnyanja. Nnyanja tebanagiwamba bano. Abali buli wamu abanoonyaamu ennuuni. Ng'Obote yaleeta empuuta. Mwagireeta. Mwinawo kye mukoze ku mpuuta. Okujja kubba obubbi ne mubba amaato g'abantu. Omuvubi bw'ava mu nnyanja. Tayogera kigambo na kimu. Ne wajjawo akasajja akalala. Ne kawanika omugeto. Bano ne batandika okulwanira omugeto. Mitwalo 10, mitwalo 20 omuvubi yasirise. Kakati bano abasajja kye bakoze Museveni. They are operating like a fisherman. Why? Once you are consolidated, how come that Segona tavaawo Nambooze tavaawo bakyuka bwe bati pendulum banga nopuyeze Nambooze nagiwe Segona babayita baluzunga. You abuse them nti baluzunga bamuwanga kivumbi. I choose them but they know ti public yotejjukira gwe yambula mu saati ofuuka omulala ti Obote bamuwanga be bamuwamba n'okera olutwa naye nga muwanga yabba obululu bwa DP naye Obote bwe yavaako Semogere yagende wamuwanga Bitandisali yagende wamuwanga Agula Awuli yagende wamuwanga n'akola bonna Mayanja Nkanyi yagende wamuwanga n'akola bonna Museveni abakwatidde bakayiira gali emiryango abafede bonna. Why? The public has a poor memory. Muwanga had killed more people than Obote. But the people believed nti Gondi. The people believed nti Muwanga anti bw'oba omusajja omukadde bw'obujja obuyo ate obukadde buleeta ebirungi. Kaakati nkubuulira ne gamba ti bano abasajja baagala twawutuliivu Museveni's regime. Era Museveni kyalina okukola kiri eki tudde ekiteeso ekyo bwe baakiriisa ne kivuma. Onapito ne Mugisha Muntu baaleeta ekiteeso ti baminisita babeere nga si bamemba ba parliament. I attacked them. It is in Kenya. I attacked these people. Kenya minister taba member parliament. Obeerako kimu. Yes. Their secretaries. Kakati nabagamba at that time. Nembaga, what's the biggest trophy? When I become a member of parliament, then I should become a minister because it's the highest trophy. I want to take the World Cup. Kakati mu Uganda which bakoze Museveni. Tibo Museveni tebamufaako. Olutalo oluli wakati wa Muhoozi ne Lwabwogo bote lubakwatako. Whoever decides to stand for the presidency will look for grounded people. Okitegedde? Nkitegedde. Yes. Olutalo oluli mu first family terubakwatako. Yenna awangula era ajja kubanoonya. Kwabe bayina abantu. Oba abayinvestinzeemu. Okitegedde? So constituencies zeetaagisa. Nti mu Uganda abantu ba mass communicators Kabanda simubalambwa mbawulira mbu Kabanda ani. If you don't take Mirundi, take Gasumba. Kabanda mbwa. Ba mass communicator muri babiri. Ba mass communicator mu Uganda tuli babiri. Bala mbwa. Kabanda mbwa. Bala muto mubala. Simubala mbantu. Mu bantu abasigwogera. Ebizindalo. Bala muneka banda boto babala. Sibabala Kabanda simubala Kabanda mbwa. Ayogerera. Naye Gasumba omubala. Gasumba mubala. Mu ba mass communicator. Wabula Gasumba naye ekizibu kyayina. Nti buli gyatambula yenna n'akyuka. Ayina baalekayo. Gasumba yakola sisimula Uganda. Naleeta n'omulamuzi ani? Gundi. Omulamuzi ono Kanyihamba. Nengamba Gasumba tukole ekintu kyaffe nga tusomesa abantu. Abantu ebajja nga basasula. Makola ne Frank Gasumba nga musomesa abantu. Abantu ne bajja nga basasula. Gasumba is highly intelligent. Era nze Museveni nga yambuuzizza. If you are not going to work for me,
ani gondi commending namugamba nabusaayi today Museveni nga yambuuza nti wa retiring wagondi nti retirement muwa Gashumba. President Museveni nakubuuza nti nga bwogenda olitayalinga ani gwoyinza okulaba nti ayina omuzinzi ye Frank Gashumba mutumanyi Gashumba waliwo muganda wa mwali London Gashumba ye mutwala ebweru yenyamba ng'akola mu banka njangamba Frank Gashumba tetwalabaganye eggulo ne Gashumba muli badda Gashumba ina mwanyinaze yali amwagala ennyo naye yafa ye ng'ayagala Gashumba okamala bukamazi waliwo sisa waffe Jane yajjako ewange n'amusangayo Gashumba tugenda ne wamukulu senga Jane yali ayagala nnyo byalaavu ate byali byalaavu ezeza gwe ne Frank Gashumba muli ba mikwano nnyo over 30 years myaka 3 nga mwemanyi but I know Gashumba is a mobilizer ojjukira olunaku olumu Gashumba lwe yali ambise tubeere fedda emmotoka ne zigaana bwe yategeka live n'otagenda yona yanyiiga nno anti wulira mwalimu ono omukazi permanent secretary wa Harris ne tumwebaza ebyawaffe byagaana mu live Frank Gashumba yateeka live ku Facebook ebyawaffe byagaana n'otagendayo yanyiiga nze munaye nze sitya bakazi bannoonya kati ebyawaffe bikunyirira olubi kati gwe lubaale we yagaana ogwendayo ebyawaffe bigaana anti nze ndi naye bwe naafa mugenda biteekawa ate biyinza okuyoola gwe bigenda kuyoolamu abagezi abasinga bibateeke mu ssabo nze sijja kgenda mu ssabo anti nze nkubuulidde ebyewaffe byentambulirako babba emmotoka zange kakati okimanyi babadde babbye bodaboda eyawaffe tebagikomezaawo bodaboda yewaffe tebagikomezaawo bagibbye ne bagiza ewange obbayo nze ne bwenko essabo lyange liggule essabo lyange lyonna eryewaffe liggule nemmotoka weziri naye kati nze nzigala geeti agibbe bakwateko bakube mbaokozigulire bakube kukubeera ddu ekyokulya nandi kukube ndi kumalemu kakati nkubwire negamba these people for you don't analyze properly. UPC was a party and the UPC people used it to distribute whatever they had. You tell me an item that Museveni has brought that has been distributed fairly like a UPC. Akajola ka UPC kachuka kuchara. Kilo za UPC zachuka kuchara. Whenever Museveni brings something that will popularize him and the party, bachibba. Egali bazibba. Egali za Museveni hero bicycle ziriwa. Ezo back of Uganda bazibba. That these people don't want a party. Na ye President Museveni gwe babba ye tabalaba. Eza parish money yasoka gamba. Parish modo. Buli kyali mutekako eki milioni 10 babi mulemesa. Nambanja n'avayo nambanja ne bamuyingiramu. Munyiba mafia bayingiramu. Nambanja bamuyingiramu. Prime Minister. Sosa sako. What's the difference of parish money esako nebine bibaddewo? Buli gundi yagamba Islam yagamba Gaddafi. Corruption eri mu Libya tekiriza sente za mafuta kutoka ku Libya. Sente zigende kachikoko ku kyalo. Museveni decided to put the money on the parish level. Oba bazibirewo. Ne bazibba. As we speak today, as I speak to you today, Ugandans, here and abroad, some areas have taken the money like iron sheets. They have taken the money of parish money. And in some areas you see newspapers claiming, alleging that percentage to zifunyemu. Ekitegeerezo zatwalibwa ki? By individuals. Amabati gatwaliddwa by individuals to consolidate themselves. No mwogezi wa party ofuna opondo tafunye yadde omusumaali. Yes. If it was a corruption, it would include everybody. Ekyo mukitegeera nti abasajja bano tebaagala Museveni to popularize ye Muserefu. Baagala bo bennyini ebintu bya Museveni bye babagaba. Mukitegedde ekyo nti bo baagala ebintu bya Museveni. Lukwati Kalamojja toyinza kubba mulwadde katunda ke. Museveni is a military strategist. What if the Kalamajong
were fighting over grass. And Museveni has decided to give them iron sheets, permanency. In fact, if this Kitutu woman, Kitutu yabba 400 million, Zama Sanyalazi, Nakola reporting Gina, Nagoba Muvuka Pamita Ingenia Rutwama, Nagoba Musaja to Hey, Ngatabi. Ono Kitutu ono minister wa Kalamaja. Yabada. Te akaba mabati. Kitutu njamubisa n'amaleebwa mukatale. Omuvuka yaje wange nga Kitutu amusibye ng'akaaba. Ningulamula ningusala bidandi. Kitutu nayaga nali n'atiisa bawe wali wamuliko akira n'alagira akira onera watono singa yajiyingiramu nalingi baze bubi motoka yefuula ndetta akulogo yasindikayo akira genda omubuuzi akira yawonera watono ku lubuuzi ono yali edwa side yawonera watono genda omubuuzi genda obuuze Kitutu nti Kitutu tewasindika omuntu ng'akola sindisa olusajja oluwambu tugende tukwata abantu ono minister teyakabba Kitutu teyakabba ezo zokka yabba $400 million ez'amasanyalazi ebyalo 8 yabbako million yabba dda ebikumi bina nemuloga katigana amabati n'amaleewa ajja kubba n'ennika ku waya yabonyabonya omuvuka bamuyita Lutwama baali bamugoba bamutte motoka ne yeefuula nembalagako ejjogo akula ne Kitutu nembalagako sakabala bakati. And what Museveni did, nti bamala okubba sente zale ate ekikomyawo wannankabira bagibbira ddala nabagamba nti oyo omusajja omusajja ekyamusone yeetuze the largest gold mine in Uganda eri Buyikwe ono omusajja w'Ebuyikwe gwe basanga yeetuze nankabirwa ayogere gold mine ye Buyikwe largest gold mine in Uganda is in Buyikwe eri namukibira nankubirwa alimba kyovula bwe omusajja bambi oba yali edo C5 anti omusajja yali abalwanyisa gwe basanga yeetuze ku mawulire omusajja yalina amagezi nerigamba bwe eyeetuze teyenyaga obwagala wano tofuuwa balika kuba ne bagattira kyovula mwenyina yavayo yesimbewo bw'oba tomanyi lumbe lwatta mwannyoko ovaayo oti nawe bakutte. So I'm telling you, me I know these things. Dikakati agamba bati Museveni talina kyagenda kaba ebyomuweereza bye bigula omwenge kakati Museveni buli kintu kyonna gye bamubali edda mu bafu era bino byonna bye mulaba muhoozi independent commission ye babuuliriza. That's why since morning I've been watching you are in Protea muli mu Protea mbalaba wano jeno mozi yabakuba bano aina commission independent enonyeza kunguzi parliament epapala kati baagala okugamba Museveni nti if you don't act good no I will defend Museveni on this. Why? Nti Museveni ye yateekawo afende muhoozi investigative team ne investigating corruption mu government bonna. Museveni knows what is happening. Luli bayina abanyampi tewakyali munyampi nakalema yokota naye nakalema lidduka misinde ne Kabushenga omukwatirawo Kabushenga nakalema akulo Museveni yali badde emiromo ne badduka bagenda bakuba battirewa nakalema bajja muttirawa yakwata abaana bakitaka nakana kanyenya mutokana akazunza gundi kazimba kati nkubulya ne gamba nti in the political analysis if Museveni allows the parliamentary recommendations, Parliament is usurping the powers of the president. People will believe that it is the Parliament that is working. No, it is Muhoozi's independent commission that is investigating. These are reactive to Muhoozi's investigative committee. Anti abantu babadde batamanyi nti General Muhoozi alina commission enoonyereza ku nguzi. Bano bali reacting njo tayebwa bebali. And two kati nenda ko muzeyi. Yes. Abantu lyaba kitegere bulungi General Muhoozi alina akakiiko akanoonyereza ku nguzi kati bino byonna yabiziikula Parliament ne reactinga kuba tebamanyi tekano nti Muhoozi yayinvestinga dda government yonna nabiwa kitaawe kakati Parliament is overreacting like kyobola bati balina kyebagusa nti when you talk about Namuganza unanimously bayina magezi yakomyewo. Let me tell you bwe kibanga Parliament bwe ku censoringa
your final appeal, there is a committee in Parliament. Why did these members not reserve for the final judgment? How can I make an appeal to the Supreme Court and I find the same faces as I'm sentencing a higher court? Bayina magezi mutu. Tebayina. Akakiiko akali kagenda okulamula Namuganza at the end of the day tebali baddewo nga Bateesa. It would be neutral. Tebandi etabyemu. Mitwe. Nolabe nganga, nolabe mputa. Kati. Nolabe nganga, nolabe mputa. Okitegedde? Nkitegedde. Akakiiko akali kasesa Honorable Namuganza. Tebandi etabyemu debate. We court of appeal. Why do I go to the court of appeal? If the court of appeal is constituted by people who sentenced me in the lower court. Nolabe nganga, nolabe mputa. Omanyi bw'oba olina obusiru nga bukukutte oba fitina obwongo bwe busooka okufa. 2. Museveni is aware nti by the time they censored Namuganza, National Housing Corporation, which she had already signed a deal with an American company to inject money bazimbe units. Museveni ayagala baana bavubuka bafune amayumba ag'obwerere ngogoba minister kideyo ku drawing board nolabe nganga muzekadde mwako nolabe nganga nolabe mputa nolabe nganga nolabe mputa muzekadde mukali nti by the time ba sensalingira Honorable Namuganza. Yes, there was an American company that wanted to inject money yali aguteka mu sente mu National Housing Corporation. Museveni wants to solve the problem of younger people abatayina mayumba nga Tayebwa nga takimanyi navayo yonna n'abogola gundi enkonkona muti tebogola kokwe enkonkona muti ogimanyi ekabanga enkonkona muti tekabanga mpa abaana navayo niyirika wapi kati gwe speaker yali yerega ng'omulaba nti akola ensobi ng'okiwaita ajja gwe Honorable Namuganza. Museveni is looking for companies that can solve his current problems. His current problems is poverty, the younger people, and unemployment. You get a company, a minister like Namuganza, who has negotiated a deal with an American company to inject money in National Housing Corporation. Ofune units z'abavuka mu bakolaki. Everybody who is now who looks for the future is looking at units, rentals, high sacrifice. Nze sakulya waggulu mubire. Myeka not staying ekizimbe ekyakalina omusanvu. But these younger people, you separate the electricity. Nti ebizimbe byonna ekibadde kitugana okubeera waggulu. Lifuti amasanyalaze kafaako. If this problem of power is separate, ani atayagala kulira waggulu. Nze simanyi kubeera waggulu mu kalina. That's why Africans tremble when an aeroplane is going through bad weather. Tetwamanyira kubeera wa mubire. But your Muzungu baby stabilizes. Amanyi pilot avayo naga we are going to go through bad weather. Era neka kulaga. Kati kwa African you tremble. Nedde nyenyi bulijjo weeyita. Kakati bano Museveni tasobola kugoba Namuganza. Why? Nti singa Tayebwa ya succeedinga okugoba Namuganza. Process ey'okufuna sente ezo with the new minister yalizeeyo. Tayebwa is out of touch with Museveni. Museveni wants to solve the problem quickly. Cannot allow, even if you do what? Museveni cannot censor Namuganza. Because Namuganza has worked as a plan, and a plan has attracted the investment in National Housing Corporation. National Housing, as Namuganza is traveling to USA. Tayebwa gwaliruda. As Namuganza was campaigning for Museveni. Tayebwa oliko wapi? Where were you? Bali mwefu this. Bali mwefu this. Go singabe abamu awebagwira. Tayebwa Deputy Speaker ali mwefu this. Their argument. Speaker. Anti their argument bayina okukkiriza nti Namuganza babasanga batejeje. Bebe naalemu babasangawo. The Namuganza has made it attractive for them. To come to naalemu. Respect them. Yeah?
and Taiwo attacks the old guards. Why don't you attack what force you out of this? Bwebe FDC ali nungi checha mujjayo kata ze NRM atandise kubalumba help NRM to retain power and attract you. Respect them first, need before them tayebwa. No bemputa. Kati Deputy Speaker omulamba niringire Honorable Namuganda because of seniority. Yes. Wamusanga mu NRM. Why is it that men kneel before women when they are handing over a ring to them? You cannot produce without a woman. Yes. You are competing over, many people are competing over this woman. Emze ichogereko abasajja bafukamira eri abakazi. Nola bemputa, nola benganga, nola bemputa, nola benganga, nola bemputa, nola benganga, nola bemputa. Nemwe, you see for me. Kati gwe Deputy Speaker lwaki tewamulabula? Ate batubuuza. N'omugaa nti owange kitu kyogendamu. They don't ask us. That's what I'm telling you. Nze nalibadde ku secretariat erimu amagezi erisikulisa kidesi. What? The secretariat would be the formulating body of policies in Uganda. See cabinet. Cabinet, you have 9 members of NRM. Those ones you have signed the agreements with them. So, in what some political science batugamba, Parliament is a conversion box. You put in the demands, it produces policies. But in communist and socialist institutions, like NRM, there would be, all the policies would originate from the secretariat. Secretariat, Yafa. Tebaba wa sent. Anti Yafa. University nezifa. Kati cabinet nesikira secretariat. Cabinet nesikira chi. Okola policy. Nenga bani abajirimu. Banani members. Abani abajirimu bobongo bayina nnyo. Amuzait of my cabinet. Cabinet bobongo bayina nnyo. Anti bolete kiteso nga batalina magezi bakiwa. Amuzait of my cabinet. Cabinet tujireke kinene. Kitufu kyoyogedde. Amagezi bayinza okuba tebakola. I'm saying that you must have a policy formulating it. And when you go, why did the Chinese Communist Party declare this man the current president of China, life president? It could be that that man is behind all the development in China. Of China, President the one looking at Mwenda. Xi Jinping. Mwenda is lucky. Nti Mwenda mulaba ye mugezi mu government. 90% of the government policies are influenced by Mwenda, the professor, and the Uncle Sam. Andrew Mwenda inamanye bwege. But yogera bwere. Andrew Mwenda yakola policies zika. Kwa Kukatambi. Kwa Obutambi ku Mwenda. Ye munene kati. Yes. Policies za government. And when I realized that Mwenda is very wealthy, because Salimu Salaski to me, why are you poor compared to Mwenda? Yes, Jano Sare yachikubuza nti Mwenda nga ina sent ate gweto yina yazikola nange kakati eti me adapt the Mwenda policy sibeera mu government kumpa milioni mu emitwalo 7 sijja gitwala ojanga masinale bakuwerolo si masinale bawandikira ebitabo de bawandikira policy ne mumpa sente billion concept nese kubeera ki mukozi wamu n'atasoma n'atalina bwali naye n'ajoka n'akuba amasemu weyayo ndi wa nnyoko oyogedde ki mbakwogera nnyoko bye yantumye. I'm very free man, have my brain. Katonda yampa obwongo bw'abeeranga mu state house bakubiranga amasimu nga bakubuuza wajja oba kwogera kiggwe niyo gano bibuuze nnyoko njoka bye yantumye. Is there anybody who can ring me? Who can confront me? I came sick and tired of the bureaucracy. Walaika wabonaabonera nnyo mu state house. Yes. Tobanga tobyagala. Wabeeranga omuntu nakubira esidaga oli luddawa. Ati ekibbi nkyogeddeko ku radio batti. Nabi kibyova okwogera. Ate tulye kalinyoko nondo lyennyoko tulinyoko ekinyo nabawona jukubesi mu kuvuma ebyobusiru kati kateri akyakubira mu gavumenti benkuwe mule abusinities ebinene biringa basi mu gavumenti teri jo reporting tewali nizo gufuwa kumacha neneba neruli musebele bwobo mukoli isimu tevako. You are not supposed to kiss off your phone. The local president is Simon Teva. So never a so nice of Kubira.
kati Museveni nankubira essimu nga simutegedde nyinza omuvumizi obuwemu byatawuliranga era mbibavuma n'amasimu agamu mu State House wageerabira nakuma Kyaligonza nankyayira Jono Kyaligonza amuvuma anti yali anzanyirako Kyaligonza twali bamukwana you man you have started hiding yourself from people kubanga nze amasimu sigaliko Kyaligonza yagusangako omwenge yagusangako nosooka omuweereza fire who are you kakati have you started hiding from people nempereza ebinene biringa train ebinene ati kuganya kwogera paka logijjako kali wagenda okwetegereza nga Jono Kyaligonza gw'ovumye yakukyawa Kyaligonza yanchawa teyansonyiwa namuvuma binene nnyo nalingamba muyayi olwobuno obuyayi bugenda nekubesimu tuli wano mu Bulange tukulinze bibanyumira bakubako nekuba binene why I don't have time kati muzeyi njagala tumalirize n'ensonga sipiika bamuganya okulinnya e Busoga sipiika Anita Amongi sipiika bagala mubbako ssente obwana bwokumu I cannot rule out tukana akavubuka mwekali bakayita Bigiro Kadaga is very powerful. In fact Musumba invited me. Musumba has a function. I'm going to attend Musumba's function. Why? And the Basoga fought to Kadaga. Musumba fought to Kadaga. Think Nabana thinking bali chivamani ntia bakadaga wali banna chobe munja vuwale nakuba kadaga nti yampa sente mbunja vuwale kali okani ngunya mwana nze kasatu onzita ekyankyayisa abaana bano. The Canadian investor decided to give me money. Ndemba uli anga bagamba nti by the Thursday money will be on my account. Tebasobola ziteekako. Ono yalowooza namulabye nga agamba. Me I have no problem with the Mirundi. What I want to do is to tell Mirundi the depths olutalo lwaffe lwavaawo. Lwabogo naye agasiye yankuba. Lwabogo agasiye kulwanisa. Ogerako na Lwabogo nakalugire nakiwanuka. Mwami Lwabogo agasiye kulwanisa. Anti bali 10 is true. Bali banji naye nga abakulwanisa. This man chairman ali nakawo. This man must go to his home and road namuba obutambi bubiri nadduka. Kakati kucha speaker okumulemesa okulinnya e Busoga. The speaker is suffering a number of setbacks. Embarrassment. In fact, I'm going to force my way in the speaker's office. Kuba mukwano gwaffe wa family. The speaker mukwano gwaffe nnyo. He's a family member. He's a family friend, a good one. Ekikutegeeza nti yanyiiga ne ku ssente teyatuweereza. Ku graduation teyajja ne ssente teyatuwa speaker. But she has contributed. Oba lwakuba nti owagira Honorable Namuganza. John yaŋŋamba mukulu wange wa parliament nti kyabanyiiza. Anti kyabanyiiza naye okuwagira Honorable Namuganza. Singa bambuuza nali babuulidde. Ate bo balowooza nti engeri gyenkola eri mulandizi nti ndabika nze akola ki. Ate singa nkuba Nabakooba. Ate ne Minisita Nabakooba naye era omukuba. Nali mmanyi nti Museveni amanyi Museveni ajja kukyawa parliament. Why? The parliament yagala to show nti Museveni takola is executive. Fwe tukola executive teteeka mu nkola. No. Museveni cannot allow you to usurp his powers of the executive. Mwe abagoba. Mwe mugoba. Ba minister be. You can reshuffle the government without him. Nti bwaleeta mwene mugoba. Kwa balina vetting committee. Why don't you go to the president if I'm speaker? We are all fighting for speaker we not in. Why don't I go to the president and tell him I have corrupt ministers? What can I do? This is what Kadaga used to do. Waliwo Kadaga yagoba nabbanja ne ogwanga nagende wa Museveni namugaba no banini bawo bwa minister bambiri. Honorable Kadaga yagobako Honorable yagamba Museveni bano bawo bwa minister ndako chonga kinene ya Honorable Kadaga yagobako Honorable Nabbanja anti goloza Nabbanja yali ayagala okubeera minister commissioner sinza minister se n'ogwanga Kadaga nagende wa president namugamba bano bo banimi mu parliament bawo bwa minister banvire bibavimu sayagala balaba mu parliament babalwana kakati ekyo gundi kye kimulemye speaker alikane Tamongi ate speaker naye simunenya
Museveni omunoonya abula. Ne ba speaker tebamulaba. I was talking to somebody ne mugamba nti ono principal private secretary bamuyitani. Yo muvubuka. Principal private secretary wa state house. Ne muga that one ye yasalawo kulya. Yatuuka mu kintu n'abeera mwami omona. Mwami omona yaliyo. If I want something I go to omona. Omona is overwhelmed. Omona was defeated. Omona is humiliated. Yeah, tali new active. Ali so quiet. I have explained to the man. Nemuga look, when Akero came as a principal private secretary, ngabamaza kujja wa Amelia Jambani. Akakasajja kabusenga bebamulita. Nagamba akulu, nagamba uyo mukazi Akero, ulesa Akero. You are not going to remain here for a long time. For two reasons. You have a constant persistent cough. Museveni tokolera Mirundi ebiri natakuba mu meeting. Kabulika seera akola. Muzeyi lindako. Bwokolera mu State House. Museveni President yagoba. No kolola. That woman had a persistent cough. Ngakolola kolola. Nemugamba gwe Museveni agenda kugoberawo for conditions okolola nnyo. Lwakolola nnyo. Kolola. Etezo obayagala bagobe mu State House kolola. Gobera state manager. Museveni alabe ensiri mu decision. You've gone. Obanga oli that. Nasanga garbage ewantu. Nasanga lanje gawagisize ko kolo lunaku kubajja. Sente zonna state manager azib. Is state manager goes. Bamugoberawo. Seven is very concerned. On hygiene. Mulabe ekiro gayezinze ebintu byonna bwati. Ne masati gayambala ameru. I don't want to fall sick. Museveni does not want to fall sick. Nagamba akulu. Your paper. I'm seeing the juniors undertaking laws that would be reserved for seniors. This is not a new vision board. State House is not an institution. State House is not a commercial institution. State House is a political institution. Museveni can look at you, what in a meeting, not my deputy. And I don't feel offended. Ya take it into deputy here, so the chocolate. Ochikola gweto sobola. Kakati yabuzo ya Akero. How can some junior people undertake assignments of senior without my knowledge? Nemuganti ebyo bigenda kutuukako nnyo prepare yourself. Bajja tuma ba junior ibo. Gwenga tebabigamba. Nga tebabikubuulidde. What is important, Museveni ayina abantu be batuma on different missions. Naye muzayi wabeeranga mu State House nga ba junior bo babatuma. Nga gwe tebabigambye. Ogeusa kiri kyakoleddwa. Kyakoleddwa yamanyi nti oyo kakati nganza amanyi nti tiri diplomat kati atumewa. Mu bya diplomacy tegendayo. Sigendayo. Ojja bavuma. Ojja bavuma. But Gundi respected me. Oh no, my sister used to tell me, nti muzeyi antumye egendi. Oh, you go. She used to tell me. Naye aluddeyo. Kakati bamuwadde bwa advisor bamukye. So, namugamba Akero. Akero ne mugamba nti Akero. What did the meeting here State House? Nojitwala mu hoteli Africana bakugobye. How can you discuss State House secrets when you have a whole compound at State House Center? I told her. Era bamugoba. Wa yakwata meeting yalwawo eya State House n'agitwala ku hotel African. Mukwano gwange ono nyago ne mugamba you were true. But every time muzeyi finds you nga muli kunyinyi mwembi. Akera ayagala kulinnya nyonyi nona ayagala kulinnya nyonyi. One of you should stay behind. Nebo nabagala kulinnya nyonyi. In fact we lost. Nyago yali badde deputy secretary general in case emichi mu office yamanje ebyo bibanja munyava. Naye yali agala nyonyi bamulabe ku nyonyi. Nga Museveni ndikasera basanga ku nyonyi bombi bagenda. Nosanga Jenny Francis Kuka yazinira ku mukolo. Jenny Francis Kuka yali minister nalwanyisa nnyo okumala abakazi Sebei. Muzeyi amujjukira amuleeta mu State House nga deputy principal private secretary. Yadda mu kuzina mazina ku mukolo. Bawu! Nga president amulaba. Waliwo atwalwawo. Waliwo yatwalwawo bamuleka China n'akaaba. Nga bamuba tayina magezi. Waliwo atwalwawo oyo. Bali bamujja prime minister's office ne bamuleeta. I used to lecture these people. Oyo namubuulira.
You people write a memorandum, a memoranda, and I take it. Memorandum, yes. Memoranda, I think is a plural. And I take it to the president. Name it a meeting in the If you take a petition to the president from his workers, what is your role? Then the workers are rebelling against their boss. What's your role for? To solve problems. Hey. Yawaga mwandike petition ebizibu byamu. Ebibaluma betwale president. N'omugamba gwe nawe oli musiru. Oli musiru nnyo togenda kuwaawo. They used to tell them. Agati wamalo bagamba bonna mu state house ne babagoba nawe essera kyo kyatuuka nawe ne bakugoba Besigye Museveni yali alayira ekkololo ayisa abakulembeze b'eggwanga ngenda okulaba akero nga ze n'akapapula todisiraputinga nga Museveni ng'ayogera n'oyo omukazi n'abagesa yabikola okwera ku mikyalo n'olise Museveni ayogera mulezi akapapula president bw'aba ayogera tokkirizibwa leeta bupapula anti oliita ki omudisiraputinga waba yakomye abatakyajjukirawo who are you his ADC okumuwa obupapula oyo omukazi naye yakikolanga kweraga mu bantu bupapula akera akaleeta Your Excellency, we should change the venue from Entebbe to National Conference Center. Nagambe yumbwa bagikuba. Nti Museveni akyusa venue from Entebbe because Besigye osuhuliganisha. Bawambye Entebbe. Bawambye oluguudo lw'Entebbe namanye yumbwa bagikuba. To work in the state house n'okulanga asoma political science. N'okukola mu state house kyekasi kyangu. Kati nzirwabwo yalowooza ndi mwangu. Bwanzija wano nga ntwala wano. That's why we have fought for 10 years. Ayononye emyaka gyange 14 mu state house, anyononye emyaka 10. Why? Tebawangulwangako. They have never tasted defeat. Bo balooza buli omu abafukamirira. Buli omu ayagala ssente. If we want to go to prison, rape a house girl, a stubborn house girl, yakutwalayo. Gwe boss olowooza nti bona omurepinga tajja kuwaabira. There are women who are not rapable. I'm one of the people who are not humiliated. Wali abakazi nga bw'omulwepinga akuwabira ku poliisi nga bo tebalwepingibwa awusigala ayinza okukaba paka mami wako mahulu nodduka n'ewaka naye nga gwalowoozezza tajasirika engeri gy'oli mukama we kumba awusigala ayinza okunywa amata ga bebi n'akaba olaba mama we natandika okukaba Auntie has taken my milky. Yaganywete. Onanjagala ye mulabyemu. Kaligere tanjagala ne lwabo. Naye mu meeting gye babaddemu ku Protea ono mulabyemu. Oyanjagala oyo. Abagambo omusajja abakoledde nnyo. Mumwesente. Naye lwabo gayagala projekiti eyo kwa Protea. Ye lwabo goze simunenya. Yali talabanga kamuwangula. Wow, sigala enzo kampa kama bwadda. I've resisted for 10 years and I'm ready to whatever you resistance costs. I can fight for another 10 years. Kati gwe mu government toddayo. But I can support Museveni. You don't need to be the omukazi ayinza okubanga si yali mu maka. Naye ate nga bakolagana nnyo nebba. Yakola ebintu byonna biki. You can disagree. What I can assure Museveni that even if I leave, I never attack Museveni. I never join the opposition. But where to work with the same people who battered you, never could jam amanyo, who targeted your mother, who killed your sister, who have suffocated me for 10 years. You know how God was one who did Kalugiri. Kalugiri, Museveni gave him money to handle the organic case. As it was. Chiwanuka was given an assignment to get a building for me. Yagana, Neduchman Nazanyanas. Yagana Gulechis. Mumpite Chiwanuka na Kalugiri, Nedwabo going to Like. Wabasa Tobacco. Tebali Beda government here. 10 years of suffering. Don't I have a family? Ganamusabini a citizen. Amazai kumvuma joba vumamo.
How can you control baby? I want to tell you. How can you control baby? Joba vumamu. Omwana asirika nga tebamuwadde bbeere. Kati balina kuwa bbeere. Let them give him my money Museveni ziyamba tuddemu twogere. Naye baba nja kwogera naye sijja kwogera nawe ntulika butulisi. Muzeyi tumalirize n'ensonga eno esembayo. Biru y'ebisiyaga mu Uganda. That bill is completely useless. Tegasa. It will not work. The bill, and I've written a book, why Kazimba is pushing this bill. Kazimba is presiding over an empty Anglican church coffers. Yasingo jipushinga. Ono Archbishop wena mirembe. Bamubba, babba ntagali. Kazimba bamulimba, ababbi bakolagana nabo. Oli ntagali. Let us sell etakali omubuganda lyonna. Tuzimbe church house. Kakati bonna ne babba mu mawukoto omwo mwonna bishop ekyokubiri ne beeretera ekizibu nti when they knew ti omuganda tasobola kufuuka archbishop wa Anglican Church, they started splitting obulabirizi bafuna obulabirizi 10 bafuna archbishop wa Buganda. Kakati as they have today, they have a number of bawule, they have a number of babulizi, and they have a number of retiring bishops. Ettaka mwe bali. Why do you sell land in Entebbe? Why do you get money to construct church house? Church house was constructed by a minister. Ira bali mune nankabiro. Abo be basudde Anglican Church. Na bona nankabiro tavayo. The Anglican Church coffers are empty. Ladies and gentlemen, Kazimba ayagala to get an excuse. Mpagidde nnyo ebisiyazi ne basiba nenvuna kuka mu Museveni government. What is the percentage of Anglicans? Government mwesasula abawule. Asasula abawule. Kubanga church tete asola basasulira. Tunda amasakalamentu, mutunda amagandula kamu. Lindako. I'm telling you. Ono Archbishop ayagala awagire etteeka ly'ebisiyazi. No wekirevu. Kubanga wekirevu mubaje. Ayimirira ku government. Government bawe sente. Yemuwa sente ezikutegeka elections na baka billions zabyeko. Chobola abalwana ne basajja bala. Kati Saudi abasiramu tebacha. Bamwa isolating. Kibuli yezefuna. Kibuli yezefuna. Tenewo mulangira. You know that some sheikhs are given $3,000. Kati zino institution ebiri sente zizija mu government. Kati bagala abawule babasasulenga bakozi ba government. For this bill, because if this bill is not passed, Kazimba is going to be embarrassed. The babulizi want money. The babulizi balabirizi want money, and they have children. The balokole are very smart. Emulokole like bujingo. Church yiye. Tasaba kabbo. Genda mugerwe makindi. Tasaba kabbo. Akabbo kagoba abantu mu Anglican churches. Abakatuliki invested. Katuliki baina investment. Yes, babulaza ne bani. Baina amasomero, baina seminaries, baina. Abakatuliki lwaki bo bakoze nnyo business. Nankabiro ne tumwebaza. Tojogera tumwebaze Bakazimba ki. Baba ettaka lyonna mu Buganda balitunze ne balimalamu. And we are going to sue them. Kanisa zisangiddwa mu Buganda according to the 1900 agreement. Ziweereddwa square miles 94 okukolemu emirimu egikuza Buganda. Tell us. Ate Kazimba abalabizi abava mu Buganda bebaavu bembwa. Abanyankole beekoledde development zaabwe. There was a Munyankole bishop who came to Namirembe and challenged them. Nti akabba akamwe kalina mu sente mmeka. N'afuluma ebweru n'aga nti abave wange mujje abakiga. Akabbo k'omu Buganda akali e Namirembe. Akabbo k'omu Buganda akali e Nakasero kalimu 1,000. Zesireka mu sabuli yange. Nze ensawo yange erimu mazike. Lubalo kuwa sente ayina okubanga alaba mu mazike. Nze mu nsawo yange ya Lubale neegulamu ne sente nengula kamunye $8,000. Ndi mulimu 10,000. Ngo 10,000 luli luddawo. Mulimu mazike goka. Goka. Nze esabuli yange erimu makutiya ga sente. Kati ekireeso obuzibu. Church eyavuwadde. Yes. Eyagala baawule n'ababuulizi gavumenti ebebasasula. Bakazimba afa nnyo. Gavumenti emusasulire n'obushayi challenge. Ate yo Catholic Church yo yeekolera ebyayo. Kyobala bali bo bazibu. No, owekirevu agende wa okusaba sente the Electoral Commission. Do they differ with the basajja balaba ku sente? No, bagenda ne kamulegeya. Kasa Museveni zijja omuzindo. Billions ya wabasiramu okuteeka okulonda. Nga akoma enyuma. Alinga ono w'emmengo kyenyuma. Bonna bali ku kyenyuma.
bonna sente. Let the Archbishop Kazimba call me. I will advise him how the Anglican Church can make money. Ngatera inze government. Ngatera inze government. The Catholics created their schools under pseudonyms. Nti bategeera nti omukatuliki bwategeera nti ezo somero ly'abakatuliki nga bamusaba obukadde busatu tajja kukyawa kereziya ne bateeka mu manya g'abantu. Amasomero ga miyingo gasobola okusasula abafaazi bameka. Seeta yokka esobola okusasula abafaazi abangi. Abagagga bangi nindako muzeeyi abakatuliki baakola amasomero ne batagateeka mu ekereziya ne bagabawo abakatuliki individually bagalwaninge naye nga gaabo. Kati seeta eyinza okuba baginamu interest. Namugongo babulaza be Namugongo mwe mugendayo nze siragenda ku masomero naye it is said ku lunaku lwa visiting dda abazadde bagendayo bo be babagabula nkoko namba kubanga babulaza balunda embizi zaabwe balunda enkoko zaabwe balunda biki neno hoteli yabwe ne yabakatuliki popopo anti wulira popopo nayo bagikyusa toyinza kukola hoteli yabwenzi nga obuza certificate. Waliwo omusajja ajja ne mukazi we basule mu hoteli kakati ate yo Kasana Luwero Dokita Gundi Kiseka eyaliyo mbwa akoze guest house ey'okuyamba babishopu abawumudde n'abalabirizi ani ayendera Katonda nga amulabira ddala tumukubire ku mungalo wero planning. If we end a fool, if we want to die a pauper, put up a hotel. I'm telling you, the only person who has managed to run a hotel is Chigongo. Why? Mosakoti, a immediate wakati wa hotel yezenjawulo. Nti when a traveler comes to America nga yakoyedda, nimuganti wano wajjudde babuuza nearby yewa ye Mosakoti. Mperi yowejjula ono tena nejjula we birandisali yakola ekiwatule mwana we. Ebekulu yayimbirayo tugende ekiwatu naye gwe n'ogamba nti okoze popopo nga nti bendereyo Katonda abalabira ddala Yesu waali ng'oyinza okwenderera wali kamera nti ekinaleeta sente ne zivaayo Kiseka Dokita Kiseka owa Kasana Luwero yayiiya guest house ng'ani ayenderamu Yesu amulabe. Kati abasumba tebalina kuzimba maloji. Tumwebaza yefu is out of power. Yayingiza abantu 15 nga temuli muntu. Mulamu na mu 5 billion. Na nereka mune kalisi. Na nereka nga balozani. Jabba kubamba malio. Batavulitaya. Naye ekinyezizo ngeze so byako muntu kumuta. Nyezi sasi za ku muntu mutu. Babane mbono. Ne kubako mune mutu. Bamunjoze nnyo. 24 of my years wasted. I regret the time Museveni. But for me, if Museveni asks me, the person I can recommend is Gashumba. Frank Gashumba. Yes, can manage. Yasobola okusikira. Gashumba. Tolowooza ntufaanagana. No. Twine upbringing yanjawulo. I'm a mass communicator, trained in mass communicator. But the best Museveni has two people. Ofono Opondo and era ko kagundi kakabanda bakogerako nyuma yizo kwa uwamisa wa information kabanda ambua kabanda yesewa mbua tebayina argument. These are robots. Mzee tugenda kusoka wano mubadde balabi balungi bwetu etambudde ensonga ya owekitibwa Nabagereko okuzaala abalongo tujja jogerako olwo. Let me tell you kukajanja k'Abaganda baba muyita Ssalongo katayina balongo ekyo nkirekedde Katonda n'Nabagereko. Ekyo nkirekedde nga bwe yali bamwogerako nti yazadde omwana mu kyotala olwatuuka ku airport ng'alina Joyce Sebuggwawo omwana bamulaga abantu nga yafaanana kitaawe. Abalongo mu Buganda okweka abalongo kukajanja kali mu Buganda. So story eyo tujaginoonyereza kyowekitibwa nti Nabagereko yazadde abalongo. Nze ndi mu kugunya mu bannange nange mumpite mpemule ku balongo. Nze ndi mu kugunya mu kuwemula abalongo. Awangaale nnyo ayisa abasajja bwetyo bwetubadde ne mama wange awangaale ne jjajja mmole naye awangaale naye ndabye ku gundi ndabye ku ngala byene yewanise ng'obugoma babujjeewo. Nze nagamba Mayiga okoze video n'ogamba mbwe empologoma efuusa mmese engalabi eyo Mayiga agikole bwati. Mayiga afune ba designer
agitekeko engoma waggulu galiwo n'obukuba ebereko engoma waggulu engalabi naye si engalabi tekangabala mu kibuga enkomole babajambajje giwunyeko babajambajje gikoneko babajambajje obusajja bugikuba buti baguyita musekera nyuma engalabi mu Buganda tugiyita musekera nyuma kafunga ekkanzu yako bweka babajambajje giwunyeko babajambajje gikoneko babajambajje giwunyeko naye nga kyomubutuufu singa mujeyampisa kubya kulwanyisa sirimu kikola empologoma no gye yateeka mu lubiri naye wagambye mbwe kunamira mpologoma ate n'ensazi kakati Mayiga singa yali agala okulya ssente ebintu bya Buganda gwe tobyagala Mayiga singa yali okulya ssente yalikoze bwati eyo empologoma yali baddeko ekyetooloola era ng'abantu bagimanyi nti bwe beetunudde awo ziba ssaawa bweziti bwe beetunudde wano ziba mwenda bwe beetunudde wano nga it should be a rotating mpologoma nga tebeera mu kifo kimu ekyo kituufu jasi baabulwa ba design n'engalabi bagiteekeko engoma nga kuliko obusajja babayita baana ba ngoma si bangalabi ate engalabi tebagiteeka mu Buganda tebeerawo n'oba bagitambuza bagibikkako ate musiye yagikola oludda lwali lwani kati oludda musiye lyabalaga nti ye bamugabana kati oludda lwali muzeyi tujja kusikone nga kabaka mulwadde ketuwongere okumusabira Ssaabasajja kabaka akole awone nze ngeyasoma public relations Nabagereka has written a book to defend herself. Yes. Nabagereka okuandika ekitabo. If anything happens, don't blame me. I've been in deep love with this man and we even produced twins. The purpose of the book is to tell you I did not neglect the Kabaka. Ekitabo kyafulumiza owekitibwa Nabagereka kwedefendinga nti byonna bye mubadde muwulira nti nalekawo Ssaabasajja si bituufu. Kuba yasoma public relations. That book can come out before anything happens. Nti why didn't you remove it? What I don't know. Is this a biography oba kubanga waliwo ekikyo kye weewandikira ba somebody? Ekitegeeza gwe muzeeyi olowooza nti okufulumya ekitabo kino owekitibwa Nabagereka waliwo ekitali kituufu. Nti buli muntu yenna ayagala okufuga ekitabo. The first wrote a book because wrote a book Mubabbi teyawandika naye nga byonna biri influence by Kabusenga. Okay, tetugenda kusukkawo wano mwebale nnyo mwebalire ddala. Nabagereka is intended to defend herself in the future. I was in deep love with my husband. Twazala n'abalongo ntuba akajanja akali mu Buganda kati Lubanga agenda kuvaayo Lubanga ayagala kati kuwemula balongo Mayanja mwana wange ejagozi n'abalongo nawe bakuyite muzeeyi nange mukuwemula abalongo anti okuwemula abalongo kiri bweki bakugamba wa emimwe jawe mudde abalongo Abaganda baagala nnyo okuwemula abalongo. Omanyi nga muwemula abalongo ozina ne Nazalawo nga muli bwerere mu nzikiza nemukubaka n'ebisu teri Muganda ina asobola kusibwa kuzina abalongo kati balubanga bagenda kujja anti azali kabaka ina azalisa abantu azalisa mukyala we nabikandi kati agenda kati yechi Nabagereka yekulidde emba zikukulu ono mwemuza agenda kujja mwabawemulira mudda ani yawemula kyobola bwe bwavu buli mu Buganda abalongo tebawemulwa abakoledde